finally ebimu ku Fred Lumbuye byabaddaza atulabulako oba warnings zabaddaza akola kati waliwo ekitukiridde kati emabega kwawo Fred Lumbuye oluvanyuma lw'okukomawo ku mukutu abadde apostinga naye nga apostinga cool atuwa warnings ebintu ebiyinza okubeerawo emabega mu maaso gye bujja mu maaso era ebimu ku bintu byatulabulako yatulawula ku bomu ezigenda okubaluka anytime mu ggwanga erya Uganda era yagamba nti aba transport companies oba abalina bus abalina companies za bus balina okwegendereza emigugu gye bateeka mu bus n'abantu abalinya bus zaabwe balina okubanga beegendereza kuba waliwo ba mafia kye baplaninga ekinene mu buses zaabwe era emabega kwa mwalaba ekyatuukawo ku Swift bus waliwo bomu eyabalukira mu Swift bus era abadde azaawoninga ne principal banobianli bashamimu malende warnings nyingi Lumbuye zabadde azaakola abamu nga balowooza bya bulimba era emabega ko nagamba nti Fred Lumbuye aze akola warnings nyingi aze ayogera ebintu bingi ebimu ne bitukirira ebimu ne bitatuukirira olw'ensonga nti bw'avaayo n'ayogera ku kintu bali ate bakivaako ne badaivatinga ne badda ku kirala kuba already baba bakitegedde nti plani yaabwe bagiguddemu era kati essaawa zino wenjogerera ku Masaka Road oluguudo oluva Embiji okudda Masaka waliwo bus ekuta omuliro era baneiba bagamba nti waliwo ekintu ekyabalukidde mu bus era bagenzo okujja ng'omuliro gukutte era essaawa zino bus eri mu kwakamu omuliro wabula ekiriwo tekinategerekeka oba kituufu ddala bomu naye bo bagamba nti ekintu kyabalusenga bomu era banaiba bagamba nti era kino yandiba bomu yebalukidde mu baasi eno wabula tekinategerekeka oba abantu bafudde bameka oba waliwo abafudde oba bagenze ku injury bali bameka so yembeera eriyo essaawa zino mu ggwanga lya Uganda naddala ku nsonga za security tuli ku bunkenke bw'amaanyi abantu beebuuza ki ekigenda mu maaso wabula poliisi yo nga poliisi tebana bakuvaayo kwogera kwene embeera eriwo era nabo tubasuubira mu maaso kwawo kuvaayo ne batutangaza ku ki ekigenda mu maaso era tujja kuba tumanya bantu bameka abafiridde mu kubaluka kuno okwa baasi oba kukana kabenje akaguddewo ku baasi ekintu kibaluse omuliro ne gwaka mu baasi yonna so eyo embeera eriyo era tulina okwongera okusaba ffe bannayuganda tusabe naye ekiriwo kati mu ggwanga naddala ku nsonga za security tetuli safe era Fred Lumbuye bw'avaayo n'ayogera ku bintu abamu mugamba nti alimba era kati ebisinga byayogera bituukirira abadde yakayogera naku bbiri emabega abadde yakatuwa okulabula naku bbiri emabega nga yakatulabula nabagamba bannaye mulina okuba nga muli begendereza naddala abalina transport companies abalina companies za bus lingi n'endala nyingi kakati kikyo kituuseewo nga wakayita ennaku bbiri zokka ku kimu ku bintu byabaddaze ayogerako so kiraga nti nammwe abasigaddeyo abantu omuli Nobianli Shamimu Malende ne principal mulina okuba nga mwegendereza yona movements zammwe gye muyitira mwegendereze kuba nammwe yabalabula n'abagamba nti abasajja babaliko buli move gye mukola bagiraba mutaiteninga security yammwe totambula weka bwe ogenda mu meeting totambula weka ba Joel Senyonyi mwena omusajja yabasindikidde obubaka obalabula nti abasajja babaliko so kakati ebintu bwe bityo bwe bihappeninga tulina okumanya ntubeera careful buli omu abeerawo ku munne okulaba nti ekintu kitambula tovaako ku mukutu the buzz UG essaawa yonna nja kuba nkoma nkuwe update nkubulire ensonga bantu bameka abafiridde mu baasi eno oba nekigiviriddeko kubaluka kyekiriwa tovaako ku mukutu gwatanaba ku subscribinga onyige ne ku kadde ka notification osobole okuba nga ofuna updates zonna wano ku the buzz UG